somye ekigambo ekinneewuunyisizza ennyo ekya Hasan al-Basri yagamba nti al-mu'min yatlubu al-ma'adhir wal-munafiq yatlubu az-zallat. Omukkiriza musiraamu omutuufu anoonyeza musiraamu munne nsonga zimusonyiisa zimuwa excuse yakoze kino nam alabika yeerabidde, alabika teyagenderedde, alabika yakakiddwa, alabika ayinza okuba nam tano anoonya udhur yasobezza teyategedde kyazze mbutanwa wa hakadha n'agamba nti amma almunafiq naye omunanfuusi yatlubu zallat anoonya nsobi yakoze kino ateeka okubanga n'akunoonya ensobi zonna n'azaasanguza n'akola ki fahadha laisa min sha'ni almu'min kyokunoonya ensobi z'abantu n'okuzaasanguza si nkola y'abasiraamu era teri mu manhaji salafu as-salih wabula bannaabwe baba bikkiriranga babanoonyezanga udhur nam kibasonyiisa nti alabika teyagenderedde, alabika embeera yamukase, alabika kino ate ekyo kibi. kullu ummati muafa hadisi eri mu Bukhari. Ekibiina kyange bonna abasiraamu bakusonyibwa naye n'alondobamu abantu ba muteeko gumu illa almujahirin abasanguza yakola ezambi ekiro oluvannyuma n'abukeesa ng'abikola n'ateeka ku social media oyo nedda naye ate gwe tokkirizibwa kuwasanguza kulaga muno